Mukunja va mu bintu ebyo ebyekisiru genda otandike eddagala. Va mu kwekwasa abantu n'eddogo bw'obulwadde tebabuloga. Wano weevulunganga Shiba misana tuku ku live ne tukugamba Mukunja. Omukyalo oyo omumanyi bulungi nti atambulira ku mpeke. Olw'okuba wamalanga okuteeka enjaga ku mutwe n'olowooza nti enjaga ye eri sipiriya tekwatibwa bulwadde. Kati olwaleero kikyoyita muyinza okutubuulira Shiba gyali tali kundiri. Weevulunganga Shiba gwe wali omanyi obulungi nti atambulira ku mpeke. Kati naawe lutandise okukubala embiriizi otandise okwekwasa abantu. Kike wali tomanyi? Kike wali tomanyi? Kike wali tomanyi? Mukunja va mu bintu ebyekisiru. Va mu bintu bya simpasi. Ebikubala embiriizi n'ebikulega olwaleero zaali nsobiizo. Nze siina simpasi gy'oli kubanga nakubuulira misana tuku nti omukazi gwe weevulunga ali ku ddagala nga naawe okimanyi. Olwaleero aliriddawa terwamubaladde embiriizi tali kundiri. Wali tokimanyi? Wali tokimanyi? Wenna otandise okubwa kisipi. Wano buli eyakugambangako nga gwe weebulizaako amagezi. Ne tugamba omukazi mulwadde, mukazi ali ku mpeke ng'okimanyi bulungi. Olw'okuba enjaga yeebavuga mumala okunywa emiyenge gwe n'olowooza nti ow'emmenge takwatibwa bulwadde. Nze ndaba omala budde. Wandidduse misinde nno kubanga Amerika kye yakoze. Ne weefunira ku ddagala erisembayo nga sitowa tezinnaggalwa. Nze nkubuulira. Obudde bw'omala okudda mu sympathization ng'ate okimanyi bulungi n'ebikubala embizi obimanyi ne gye wabijja omanyiyo. Nze sijja kusympathizinga naawe kuba nagambanga Siba wamuliranga mu kamera ne maama we. Naye ng'okimanyi bulungi nti baalinnya mu kaveera. Mukunja atasera va mwoyo katemba. Genda otandike eddagala ng'obudde bukyali. Va mu byekisiru. Wamma ayagala ogenda okwendogera ku nsimbi. Ffe tetujja kubeera awo ng'olw'okuba tujjeyo obutambi nga muli mu kitanda ne Siba bwe mwerigomba. Tubujjeyo. Siba gw'omanyi obulungi nti yali ku mpeke. Kati olwaleero otandise okukubwa kisipi weekwasa abantu. Akalulu ka Nuupu katuuse mpaka mu malaalo. Akalulu bakatuusizza ssebo mpaka mu malaalo bagenze kusika muzimu gwa Sseggirinya gukeetabemu. Anti balaba kadi egenderedde okugiba omuntu omulala atali muntu Sseggirinya gwe yali agambye bawe. Simanyi bamwalabye vidiyo ezo njagezaako okuzibatagingiramu wansi awo. Bamuyita Lubwama Muhammedi agenze mpaka ku malaalo ga Sseggirinya n'asindika essaala. Asabye omuzimu gwa Sseggirinya teyeebaka zuukuka Sseggirinya sebo n'abajjukiza bye mubadde mwerabira. Sseggirinya taata owaffe nze nabeerangawo ku kido n'embeerawo n'enkuuma entebe n'enkuuma ddamula babyerabidde. Nze kwolaba nabeeranga mu ddwaliro sebo n'onsuubiza n'oŋŋamba kadi tugikwate. Sijja ggula mmotoka bwe bati bwe beeyama. Sijja ggula mmotoka nja kuteekawo saving box. Sebo Sseggirinya babyerabidde bajja bijjukira lwampaka. Ekisajja kigundi ekyo kinsereko kye kyabakoze kyabakubye kampeyini maanyi buli muntu n'avaawo ng'atandise okuwagira asereko. Kiri awo kirabanga kisemagwatala mu bikooti byakyo n'ebigundi bya mwawula bibanja ye. Naye yabakubye akalulu baatidde yabakankanyizaamu one man army. Sseggirinya buli omu alaba bandikomekerera nga bamuwadde kaadi. Abantu ate bwe banaabanga bamwagadde kuba abantu bakontributinga 50%. So bano bonna baatidde dda. Naye ekikutwala ku malaalo akusaba baganda abangi mukikwate omulundi gumu. Kwata mu kalulu, kwata mu kaadi okubanga buli agyesimbamu agigezaako yafa. Omulundi gumu okugenda ku malaalo kyekimu n'okusamira. Genda mu ssabo osamira omulundi gumu. Tumanye y'omugenzi agamba atya. Omugenzi kikyazzeemu. Anyways, katubaagaliza akalulu akalungi era kaadi bagibawo ku Lwokubiri.
ku lwokubiri lwe tumanya biki ebivudde mu kulonda naye ng'abantu bakankanye edda Nsereko bandimuwa kaadi yadde abamu bakiwakanya. Naye ekikolwa ekyakoleddwa omwami abadde ayitibwa Alex kati ng'essaawa eno ye Muhammad Luwemba si kikolwa kya busiraamu era mu miteeko egikyasinza okubeera eminene ennyo egy'obushiriku egy'okweraguza ogwo muteeko munene kuba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la taj'al qubula anbiya'i temuddiranga entaana z'abannabbi bammwe tegeza agana nabbi temuzifuulanga ekyokusinza kati Segirinnya muganda waffe eyayingira obusiraamu n'amalamu ebbanga lyabumazeemu n'asiramuka abadde munnabyabufuzi yakafa omwezi gumu bwe buti omuntu n'agenda nga yamanya tebamuziisa bataddeko n'enkokoteno nabazimbye n'agenda nkomubuulira ebizibu n'amubuulira tuyambe lwana kola kino ekyo ekikolwa yabadde asinza ntaana era abamushiriku mu busiraamu yabuvuddemu ng'ate yadde abuyingira yabuvuddemu nga yakabuyingira kyemusaba adduke mangu emisinde asooka addeyo ewa sheekh eyamutozeza shahada oba yenna addemu amutoze shahada asiramuke ate amubuulire ebigenda byalina okukola. Ekyokubiri bannange abasiraamu bwe tubanga mwina kye mutwagalako kankyogere bwe ntyo leka kutwambushinga twambushinga abasiraamu oba busiraamu nti oyagala bululu obeere noga nti nsiramuse okwerimbika mu kintu kati gwoloza nti abasiraamu olwokuba wetumya erinnya wasikidde erya Muhammadi si buli Muhammadi nti bamulonda ko nange nze Muhammadi nange benagende kambi tebajja kulonda olwokuba nti oli adde Muhammadi Segirinya naye kawetume Muhammadi Luwemba nange netume Muhammadi Kalanzi bo banoonya linnya waliwo ebisaanyizo n'olwekyo omuntu kigambo omusajja kyeyakoze n'alinnya emmotoka n'agende oba kaddugala eyo yalaze Masaka ng'ava e Kampala ne banne beyagenze nabo bonna ekikola kye baakoze ku ntana nga bwe nkirabye kufukamira kwogera bigambo bingi fuba nnyo tumalize pulojekiti zaffe takyasobola Segirinya kukolayo wadde pulojekiti yemu bweti okugimaliriza yadde ogitandika yadde okuwabula yadde okuyambako kubagenda ogikola kuba takyasobola obulamu bw'ensi yabuvaamu n'abantu abalina ekirowoozo kyebalowooza nti Segirinya abalaba ekyo nakyo mukiveeko tabalaba bakijjiremu ddala Segirinya taliwo kubalaba era njagala bannamukutu muno mutuuse amawulire gano ku bannabyabufuzi abafaanana bwe batyo nti okwesimbawo kirungi naye ate leka kwerimbika mu ddiini leka kwonoona ddiini leka kubeera nga weefuula nti eddiini gy'oyimiriddemu ate n'okola ebyobushiriku. Waliwo abasiraamu abalina enkola eyo ey'okusaba entaana babayita basuufi kika ky'abashiya abayitibwa abasuufi. Fe abasiraamu aba ahali sunna wal jamaa tetusaba ntaana tetusinza ntaana tetulwaba nsonga yonna eri ntaana kwoyo yaffe oba kitaawo tugenda na madiina kuwaaba nsonga eri nabbi ffe tugenda na madiina kuwaaba nsonga yonna wadde kusaba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate yali badde nno mwangu nnyo ow'okusabibwa. N'olwekyo saagala nnyo kigaziwe nnyo ekituufu kiri nti ekikola nga bombuziza ekikola kya bulabe nnyo mu ddiini y'obusiraamu ate kya bulabe nnyo eri omuntu oyo yakikoze kuba waliwo kye tuyita karini ejjinni ly'omuntu lyaba tatambula nalyo lyo lisigalawo terifa litera okulwawo okufa kati lisobola omwambala nelimukozesa nelikola kyeryagala okusobola okwonoona ate abalala bangi nga bagamba Segirinya yagambye Segirinya yatuloosezza Segirinya yalonze Segirinya atuke n'ogenda ewa Bobi Wine abagambe nti oyo gwempanzeeko eddusu kati ekyo bayinza okukizuukuza kaliini yokka neba nga yeekola ebyo. N'olwekyo mu busiraamu mbakakasa nti ekikola kyakoleddwa tekiddamu okukolebwa mu linnya ly'obusiraamu omuntu ng'ayambadde engoye z'obusiraamu yadde ng'okikola ku ntaana y'omusiraamu nawankubadde omwagala yadde mumanyi yadde seeka tekikolwa tekikolebwa tekikkirizibwa mu busiraamu.
mashallah obubaka agenda bufuna n'abalala kati bonna mpulidde line up yabaddeko n'obamu n'omuwalimu basomye line up y'abantu bangi nga kuliko abasiraamu abawera bonna balina okudamira bakubasha naddala oyo omuwalimu oyo yabaddeko oyo yabadde abakulembedde oba yabadde abawabula yetaaga kuddamu shahada yaviire ddala mu busiraamu completely yabuviiriddemu ddala awamu n'ekyo nga teyanywedde mwenge teyalidde embizzi teyagenze mu kanisa n'ekikola kyeyakoze kinene nnyo wakwani n'ebintu byesagala kugeraageranyako naye kinene nnyo ku kikola kyeyakoze mu busiraamu kati bonna basooke baddeyo basiramuke balyoke bakomewo babeeko kye batugamba. Omugenzi Seegirinya bwe yagamba nti temuŋŋanyanga okuwummula, Alex Muhammad eyali omuyambi we kino yakiteekinga pasono. Atuuse n'okumukoowoola ajja amuyambeko mu kuggyayo kaadi y'ekibiina ki NUP. Laba wano. Mukama wange nalwanye era vetting tuyitawo. Mukama wange tewakomyoko ne mukama wange debate. Mukama wange debate najikubye bulati mukama wange. Mukama wange era nakusoosowaza nnyo mukama wange. Kuba mu byonna nagamba mu byonna nja kutambula. Waliwo enjogera y'Abaganda egamba nti akula yaroga. Waliwo ekintu Alex kyakola n'ogamba bali no ddogo lya Nalukoola. Nga Nalukoola yasazeewo adiringe naye traditionally. Nti kankuloga okolobya ekisiru byonna banaagenda otuuka okugaba kaadi nga n'abagigaba mutuufu balabira ddala oyebye kubanga ga amazima nga tuvudde mu byakatemba ono omuvubuka nze nali ndaba ng'alina omukisa munene ku kaadi n'eriyo ebintu omuntu byakola n'olabira ddala ng'okumwesembereza bagenda bazza mu mbuulira gw'oyita naye nkubuulira ebyonyumya n'otuuka n'omuzza wabbali naye ekimu kye tulina okuyiga kye tulina okulaba mu kino tugenda tutandika okuluzinga respect tugenda tutandika okuluzinga value mu bintu bye tubadde nga tuwenye ekitiibwa kakati bwe tuba nga tuvudde n'eno mbalamu ne tugenda ne mbafu nabo tubatyoboole n'ekyo tukimenye n'eyo layini tugisale then ndowooza tugenda speed. Omusango gwa Haji bw'oba agugoberera bulungi walaba nga abakyala abajjanga wabweru nga beesibye obukaaya bulungi bambadde zihijabu bonna batonnya mooli gwe wandisanze mu kibuga n'omukwatirako n'ensawo n'omugamba Haji ati kakwatireko ebigambo bye bavangamu wabweru awo kati abo nabo ne beerabisa. Tulabye bammemba ba paaliyamenti bangi ng'engeri gye beeyisaamu n'otulamu n'oga bano nabo bulijjo tubatiira bwereere nabo n'obateeka wali. Ebintu bigenda bifa mpola paka tunatuuka kalayini akasembayo be mutida nebaruka tugenda kweswaza paka komawa tugenda kweyonoonera ebintu byaffe bye tubadde tuwa value paka komawa. Kati tuwe mbaka nsereko nga ali kupano omanyi byayogedde ayina obusimu abusibye nalabba bandi akondooza mukubi w'amasimu ku maradio n'ama TV ali kupano ayogedde naye byayoga tebigattagana kati okulabisa pata yange nga ereta abantu abazannyo obuzannyo baba comedy store mbabani ngabo kubanga mulina okusunsula nga sinaba nagenda ku pano munagenda ku pano esemba yes abo sibategerako ddala musunsula according ku strategy y'omuntu ewa sekretary general gye musookera anti era oyo simweta ku pano wakiri nfa nange kyenkugamba kamera kyemanyira baayitayo naye nze kyemmanyi kiri kimu bataddewo pano eno okulaba nti bamma mutabani wa Seegirinya kaadi kijja baswaza obukumu obummi kwe kuteekawo debate yakoze bubi nnyo yakoze bulungi ye era yayogedde according ku structures zayagala okutambuliramu naye gyali omwana ajja mukuwa omwana oli mu control ajja mukuwa naye n'abaana baffe babaddeyo nga basaka naye nti bano balina gwe baagala owa kaadi baleka Nalukoola ateeka kwa yagigula dda kati obijja mu mutwe Nalukoola bwino wuuyo bakugambye bayisa ababaka bonna abaagala okwesimbawo mu candidates meeting buli muntu yeyogereko kyasobola ekyo bakiyita omuganda agamba nti obuzaabuzanga afukaanaaba ogwo munnyu gunoze nti kina mutawaana ekyo obuzaabuzanga afukaanaaba bamanyi era mukana wali ku debate waliwo yavuddewo omula agamba Ssebo Kyagulanyi ono Nalukoola ono bwe mwagala okuwa kaadi yagambye wa Democratic Party yeera waddi Nalukoola ne bagimuwa si yayogera empolampola musajja wattu naye Nalukoola nze ndaba yandisigadde n'ekitiibwa kye ky'obwalooya ndaba kigenda kuyiika mu binyeebwa ate bano bamwagala nti kwajja kwolereza abasibe ng'ebyalondese ono wa Kampala tatugasizza alinga yalondirwa makomera yesiba mu bulwadde simpase vote alemeddeyo
abuza mukodo muzibu mukodo asiri talina kyagasiza abantu kyabalobingidde tabadde mu Kampala talimu abeera mu makomera kati nga godde Kampala tugambe ki waliwo abantu beetaaga banakola ki Mukama Katonda tuyambe abamu singa obateekako bakikolimo kuba kati ogenda kudda otugambe ki nedda twogeze amazima agenda kudda era Lukanga weeteeketeeka okuwangula Kampala. Lukanga ate yaani? Lukanga waali kubanga Medi Kamuga ogera tugamba ki mwavuta kwana agamba ki kubuzizaako nnyo waliwo omuntu ng'akunyiza n'ogamba ogenda kugamba ki abantu ddala oba emyaka 5 obaddewo ng'obeera mu makomera ositegeeza walondebwa prison genda weesimbe mu prison. Ekyokubiri tosobola kulaga nti wagawayo wadde obutebe bubiri mu bakyala abafumba wadde bino ebibiina by'abakyala wadde kale bw'abakuŋŋaanya Nalukoola yalaga interest ng'omusajja akyalina mulamu naye yeetegekera kalulu ka mwaka ogujja omusajja Mukama Katonda n'atukola ekyajabu omuntu n'amugjawo omusajja Nalukoola yatima n'ebipande bye ne mubiyuza. Nalukoola y'omu yayeetera n'omusajja ebizibu lwaki yamwesimbako ng'omusajja mulwadde. Nalukoola yennyini enjogeraye eyenkerembeggerera esobola parliament bw'omalirayo ekigambo yeetaaga mateeka musajja munnamateeka oyo alina n'omulimu olwo abatayina balagewa ode yayina abantu bebeera babativu mbe bayina gavumenti byetayagala birabwe wamu najjukira nti TV zonna ne radio baziteekako embeera obutalaga bituufu bigenda mu maaso naye Geto TV ne TV endala oba page endala ezibadde nga live ku Facebook zatuyamba nnyo okusigala nga tuli balamu kubanga buli batukolangako obulabe ng'abantu basuka kuba baba babiraba olweggulo tobiraba ku zi TV naye nga ku internet obiraba kaakati ne basala amagezi basooka ne batandika okukwata abo abatukavalinga ku internet naye bwe twali e Masaka eyo nga tugenda okampeiningira omwami omu gwe bayita Twaha Kagabo twali tuyimiridde kubanga mu kitundu kye kimu MP wa district yali alina okulinnya ku motoka yaffe kati omukyala gwe bayita Juliet Kakande ne tuyimirira ntumugamba jangu tugende nga tukampeiningira abantu nga bakulaba naffe. Ashraf Kasiri ku buzibu bwe twayitamu n'eddenja gye twali tukoleramu yali alina okwambala helmet kubanga twali tutambulira mu bulabe naye ku lunaku olwo baali batagetinze nze mu njogera yaffe y'ekivubuka tugamba wamunno n'akuyirawo omubiri nenze Ashraf yanjirawo omutwe baali batunulidde nze emotoka bwe yagwako mu kanya bwe kati Ashraf yali mabega wange noza neva mu target Ashraf n'aterera mu target Ashraf ne bamukuba ki projectile ku mutwe ne gwatika akawanga ne kabebentuka n'obwongo bwe ne tubulabako. Katonda akola ebyamagero naye Ashraf kyova olaba mikwano gye abasinga twamukazaako mu mirako kuba Ashraf okubanga kyali mulamu kyamagero naye era yasigala alondoolwa nga bwe mmanyi nti eno gavumenti teyagala bujulizi ku bikolobero byekoze. Twebaza Katonda n'emikwano gyaffe abali mu diaspora ti Ashraf twasobola okumuwaŋŋangu ne tukudusawo wano era Ashraf tasobola kukomawo wano Uganda kuba obulamu bwe buba mu matigga. Eno ensonga lwaki Ashraf tasobodde kubeera wano naye nze wamu ne bannaffe ffenna tuyimiridde mu bigere bya Ashraf tumukiikirire nga tuwerekera muzeeyi waffe. Nze nange obubaka bwange nga mmaliriza bujja kuba bwakwebaza njagala obebaza mwenna famire ya Ashraf obutatutabukira ng'omwana abwe afunye obuzibu. Banayinza enfuna obuzibu bungi nnyo okutunula mu feesi oba mu maaso ga famire za mikwano gyaffe ababa bafunye obuzibu. Bwe mba ŋŋenda okubika nga munnaffe omu bamutemudde oba okubategeeza munnaffe bamusibye oba nafunye obuzibu nkalubizibwa kuba tebaba tebakyogedde n'engeri gye bakutunuliramu babanga bagamba gwenga ovuddeyo gwenga owonye gwenga tofudde gwenga tebakusibye.
kaba kaseera kazibu era kuba kusomezebwa nje gyendi nenjagala okwebaza famire ya Ashraf Kasirye nti tebatusalira musango olw'obuzibu omwana abwe bwe yali afunye. Bamanya nti si ffe tumutuusizaako bulabe wabula abo abatuwambaye bamutuusizaako bulabe. Bannaye mwebale nnyo mwebali eddala. Muzeeyi oyo twali tetumanyiganye nnyo ng'ayitawo lwalumu n'ababuuzaako naye obukyanga Ashraf afuna obuzibu muzeeyi oyo yafuuka activist ng'alinga ow'emyaka 25 nga buli nsonga aba atuuse ate nga si kujja kutuwaana buwaanyi ne muzeeyi oyo gw'olaba bw'abadde musajja mugezi ng'atukwesyoninga kyabaye buti ategedde ng'agamba abaayi kino mwakikoze mutya. Nja banyumizaayo akantu kamu munnange nga bw'olaba ffe bafuba nnyo tusiika buli kyambyo ne buli kikyamu. Engeri gye baalemwa okugamba abantu nti byetwogera biba bikyamu tebasobola kugamba nti tubawaayiriza. Bwe twogera ku nguudo embi tebasobola kugamba nti tubawaayiriza kuba ne bakobona ba Mukama nabo bakiraba. Bwe twogera ku malwaliro amabi, bwe twogera okusibira abaana b'abandi obwerere mu makomera olw'okuba tebawagidde gavumenti tebasobola kugamba nti tulimba. Kati bafunayo birimbo birala ne bagamba aha kiki ekivve ne bagamba oyo akolagana bazungu ukyankalanya ggwanga oyo awagira bali babisiyaga. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.